Lumbuye avuddeyo n'aleeta bwino atiisa ku bali emabega w'okulemesa ekivulu oba concert Bobi Wine gye yali ategese mu Dubai ng'ennono yali egendereddwamu okubeera nti no eyamba abaana abali mu ggwanga eryo bambi abaagala okuba nti no baddizibwa ewaka. Okusinziira ku Lumbuye avuddeyo n'anokolayo abantu okuli Aviator mumanyidde ddala bulungi Aviator Wamina the Queen ate era ne Vibe Yuge nti no bano be baali emabega w'okuba nti no ekivulu kya President Kyagulanyi kyasazibwamu. Ono n'avuddeyo n'agamba nti bano banyampi bakolera gavumenti ya Uganda, bakolera President Yoweri Kaguta Museveni. Si byaffe nga Newspark channel mukwano katubeere nga tubikuwa naye katukujukiza okuba nti no subscribe nga ku YouTube channel yaffe, nyiga akade ka notification, liking a video eno kwassa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Omukulu Aviator 773 amannya ge amatuufu ye Edwin Nyanzi. Omwana ono yajja ku social media oba yajja mu Dubai ng'omuntu omulala azokkola. Era abadde akola emirimu gye ng'omuntu. Naye olw'okuba nti mbuli agoyita naye kubulira empisa ze ayinza okuba yakozesebwa ate n'anyumira kye yakola naye ng'ate tugenza okukebera mu byafaayo nga tugamba nti nga bwe tugamba nti taata bw'afaanana n'omwana bw'afaanana ngenza okukebera ebitabo byange bulungi nnyo ng'era sitole entuufu egamba like a father like a son. Nkebedde mu byafaayo ne ntunula bulungi nnyo ng'omuvubuka ono Aviator 773 Edwin Nyanzi y'ono. Abati bamumanyi amba buli bulungi nnyo mutegere buli maze byange mbikola buli omu abiraba. Y'ono Edwin Nyanzi mwana Muganda gwe muyita Aviator. Wuuyo yoyo gwe bayita Aviator Edwin Nyanzi mumanyiga Aviator 773 omuvubuka ono awangalira Dubai naye muhozi project ate nga state agent lwakuba nti mbalete mumanyi kati ndeese bwino we mulyoka mutegere bulungi nnyo saagala baluisa kubanga bwino namungi nnyo so yeno group gyejagala mu concentrating eko nnyo tukoya abantu bafu okufa mu ngeri etategerekeka ng'ate abantu bafuna ssente mu ngeri y'okutta n'okuwa bannayuganda. Jarabo ebifana byabwe kati mukulu Edwin Nyanzi aka Aviator 773 taata wo tekyewunyisa okuba nti okola emirimu egyo kubanga ngenza okukola back check n'okusindika drone zange ekatale Bunnamwaya gy'ozaalibwa nga kituufu ne kitaawo omulimu gwakola ye state agent asokerwako era nga kitaawo omukulu ono naye state agent era nga mbitundu bino bamumanyinga Mulongo Kato Sengoba naye state agent era ng'ono y'omu ku basporters abasportinga abaana abatayagala nkyukakyuka n'abantu abalina akasente nga akulaga ne poliisi okuwamba n'okukwata abaana ne bakwata aida ndi sodale ne kireerese mu bitundu by'ekatale Busaawula era nga akulaga ne poliisi mu kikwekwete ekimu bayinza okukwatamu abantu nga 50 bakinaana ne kikomekereza nga abaana bano babatutte ku poliisi ng'omukulu ono yeefudde nti ye tabimanyiko so nga ate supporter mulungi wa gavumenti state agent era nga bagenda okukola kyetuyita okunoonyereza ku baana bakwatiddwa buli omu bakujja kukwatibwa emitwalo 5 ku 10 so nno omwana ono Edwin Nyanzi gwe mmanyi Aviator 773 omwana ne kitawo mulimu gwakola state agent ng'akolera mu kitundu ky'e Busaawula katale era ndoza n'ekifaananyi jala kibalaga wano bulungi nnyo mayinza byange mbikolako back check bulungi nnyo kitawo omwana ono y'ono wano mutegeere bulungi nnyo taata we y'ono bulungi nnyo nkimanyi mujja gimusharingira bulungi agitegeere yo kitawo omwana ono bamuyita Omulongo Kato Sengoba ono ekitaawo wa Edwin Nyanzi Aviator 773 yoyo kitaawe njala muba wabifaananyi bulungi nnyo mutegeere yoyo kitaawe wa Edwin Nyanzi AK Aviator 773 yoyo kitaawe naye state agent mukozi mbega abegera poliisi mu bitundu by'e Busaawula katale gy'abeera era n'omwana ono gye bamuzaala.
ndowooza ono yennyina omwaife tubibaleetera byonna tubibateekawo oyo ndowooza yennyina omula bulungi nnyo ya omwaife buli muntu yenna state agent kasita okola ensobi tujja kukumulisa tujja kusumulula buli gy'olaba yonda gy'obeera tujja kukumulisa oyo ekitaawo wa Aviator 773 Edwin Nyanzi mwe muyita Aviator oyo ekitaawe ndowooza ono era yennyina nkyabawa bwino kuba nze nazze na bungi nnyo mwe mukuba kungu nze nkubira ddala nnyondo okuttira ddala yono kitaawe bulijjo mwebuuza yafuuka ddi omukyotala b'omuzungu yoyo kitaawe kekkakala mukala bulungi nnyo omukulu ono Yugi Vibes namwogerako dda ne mbagamba era kyovula mbadde saala nnyo muwabudde omuvubuka ono abeera Dubai gy'akolera bizinesi ze anoonya kawogo ng'abantu abalala which is okay ne muganda wange sigenda kuwa nnyo budde okujja kugamba message eno mu bizinesi z'okola mu Uganda kati twayawula entamu either owagira dictator oba oli ku ludda olw'abantu abanyigirizibwa the moment kazitozanyisa amagulu abiri ng'oli ku ludda lwa dictator ate nga ne mu bantu abanyigirizibwa oyagala kweraga nti gy'oli ekyo tekisoboka kubanga ffe twekengera nnyo ku ludda olw'abanyigirizibwa era tetwetaaga abantu batujjamu ng'ate banyampi kati muvubuka gwe Yugi Vibes njala kugamba sigenda kutanishinga linyina wadde okwogerako ebigero njala kuga ekibu taking a side kubanga kati oyina kampuni z'okolera eza tour z'okolera okolera embassy ya Uganda nga mu promotinga project za government ya Museveni ekitali kibi naye nga kufa banyigirizibwa kikyamu ekyokubiri oli mu muhozi project which muhozi project constitution temukkiriza na kuyimirira mu Uganda okufuuka temukulembeze kubanga si muna Uganda kati ensonga ezo tezikufuula nti oli ku ludda lw'abanyigirizibwa njagala okola ekintu kimu odde ku sayidi egamba nti okolera gavumenti ya Museveni okyogerera mu oleme kuwebuzabuza ng'afuukaana bati gonna mazzi muganda nga Yugi Vibe dda ku ludda lumu nti okuba the moment oba okolera embassy ya Uganda ng'okolera muhozi project that means nti oli ku ludda eri tetwagala kulaba ku ludda eno kino nkyogera kubanga bajja kukozesa ensobi nyingi otuuka okubanga ekane mu kiga wakusobedde 1 abantu bakwekengera emizimu gyo gyokola 2 abantu bakwekengera entambula gy'otambula 3 abantu bakwekengera okuba nti gw'omu ku bantu abatambuza muhozi project ne ssente za muhozi ng'okola project ez'okukyusa obwongo bw'abantu naye ngenda kuga ekigambo kimu kola ebintu bibiri okwewala ebizibu bino abantu okwogerako funa sayidi emu oba oli ku sayidi y'abanyigirizibwa gibeereko oba oli ku sayidi ya muhozi gy'okolera embassy ya Uganda ne promoting government projects gy'oba ogendako eby'omuyimbi Oscar byo bikyali bibi abasinga mujjukira Oscar ono yayambibwako omuyimbi Bruno ke wabula ate we yatereera n'atandika okugenda mu kamera ng'ate amwogerera ng'agamba nti omuyimbi Bruno ke ensimbi ezaali zimuweereddwa okuba nti nno amujjanjaba kwosa n'okumulabirira mbu Bruno ke yali yazirya okitegeera nno Bruno ke n'asalawo okuba nti n'ensonga za Oscar azeesonyiyira ddala tubadde tuli awo ate Oscar munange n'akomawo mu mawulire ng'abadde ki Oscar mulwadde nnyo era nga yeetaaga buyambi embeera gy'alimu si yennungi bwe bityo nno we biri kigambibwa nti ono yafuna ekirwadde ekya TB ekimubuzizzaako obwekyusizo yeeyo nno mukwano ensonga emuleese mu mawulire amawulire go si malungi naye Bruno ke bambi avuddeyo ku mutimbagano munnange nga womanyi nti nata kukola obubi gwe tomukola bubi revenge sinungi avuddeyo ku mutimbagano n'agamba nti abasobola okuyambako Oscar babeere nti no bamuyamba kubanga embeera gy'alimu si yennungi katubeere nga tukuwa vidiyo eya Oscar bambi ng'asaba obuyambi naye mu vidiyo eno eddoboozi lye tosobola kuliwulira bulungi olw'ensonga nti nno tali bulungi nnyo sinungi embeera sinungi sinungi embeera sinungi Boteta mtobadde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Park channel soko subscribing ku YouTube channel yaffe liking a video eno leka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba